Mukimanyi nti gye tuvudde emabega eyo ne kaakano wabaddewo abalimi nga beekubira emiranga nti ensigo nnyingi ze bagula ku katale teziba nnungi, oli n'atwala obudde okusimba ensigo ezo mu nnimiro, bwe bituuka kaseera ak'okukungula n'atafunayo kantu konna. Ate ng'ensigo ennungi tuzirina ezitondebwawo bannassaayansi abaffe okuggyawo obugonjoola okukaaba kw'abalimi okwo okulaba nti tubatuusaako ensigo ennungi ennyo ze tuba tusizzaawo mu ggwanga. Ate nga bwe muwulidde bannaffe abakola mu kampani zino ezibunye ensigo mu ggwanga lyonna babuulidde nti ensigo za NARO nnungi nnyo, ng'oggyeko mu ggwanga wano ne mu mawanga amalala gatuliraanye nabo bazeetanira nnyo. Kino kye twagala okugonjoola kulaba nti tujjawo bali bannaffe abakola okutunda ensigo ezitalina muwendo eri abalimi baffe. So omanyi nti kati tugenda mu sizoni ya kusimba. Sizoni esooka y'omwaka guno inaatera okutandika omwezi gw'okusatu, era nga mu bitundu ebimu eby'eggwanga sizoni egenda kuggulawo nga omwezi guno ogwokubiri guggwako. Abantu baagala kukola naye tebalina ssente za interest rate eri wansiko. Interest rate bafuna ssente mu private banks, commercial banks, interest rate is very high, 24 and above. It's very uneconomical. Twagala government etenge ssente za seed industry mu Uganda Development Bank. Companies, private companies gendeyo ziwereyo ssente ku interest rate eri wansiko bakole infrastructure development ya seed industry. Kale